Mbalamusiza mwena bannayuganda amanya agange yenze Seremba Asirafu gwe mumanyinga Asirafu Security. Bannayuganda mwena gye muli mwena nkimanyi bulungi muli mu maziga, muli mu kukaaba, muli mu kubonaabona okw'amaanyi. Nze nganze Asirafu Security maze okulangirira nga nangirira olutalo olugendo kubo olw'amaanyi olw'okujjako dictator president waffe omulonde atule mu ntebe ye, Uganda efune emirembe, buli muntu yeyagalire mu nsi ye nga tetukyabibwako mataka, ng'emirimu tugirina. Bannayuganda abagenda ebweru nga bakomyewo wano nga emirembe mingi, mbabuulira okutandika n'olunaku olw'Emmande. Zino ennaku zonna mbawadde mweseetinge. Okutandika n'olunaku olw'Emmande, wiiki eno etandika, mwenna musituke muveeyo tununule eggwanga lyaffe, tuliyambe live mu buwambe. Temuddamu kusula mu mayumba, temuddamu kugenda kukola paka nga tumaze okununula eggwanga lyaffe. Bannange tubonyebonye ekimala. Abantu baffe battibwa, abaana abato battibwa. Uganda tetukyalina malwaliro. Mukimanyi bulungi nnyo nti Uganda yali y'amaanyi ng'esinga ne South Africa, naye twadda dde emabega. South Africa kati etusinga, naye kati ke kaseera tununule eggwanga lyaffe. Owa boda avuge boda ye nga talina mu kutya, owa taxi agivuge nga talina kutya. Abaana basome. Mukimanyi bulungi nnyo ensi etaliimu buyigirize teba nsi. Ate nga dictator atukuumidde mu mbeera eyo tuleme kusoma, tubeere nga tuli basiru. Mbadde mbasaba mwenna, sisabye na busabi wabula ndagidde, buli bw'obanga gy'oli ng'okimanyi nti wanyigirizibwa, abantu bwe bafudde, obulumi ng'obulina ku mutima, keekadde okutandika n'olw'Emmande obulumi butuggweko. Tweyagalire mu nsi yaffe nga tewalya avuganya. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Asirafu Security nga bulijjo.